Alright, now emboozi ebadde etambula mu nkuubo z'aba foot soldier ebadde emboozi ya foot soldier munnaabo amanyikibwa nga General Zoganya. General Zoganya ono wetwogerera essaawa zino ali mu kkomera, baamukwata naye a few days ago obutambi obulaga ye n'abaana ab'obuwala nga bazanya akazannyo k'okwesa empiki bwafulumye, era abantu bangi batandise okupikinga interest mu butambi buno. General Zoganya ono emabega kaawo nga tuli mu campaign trail, omukulu Fred Lumbuye Kajubi yavaayo n'amwogerako bye yamwogerako abasinga mu abimanya. Naawe obutambi bufulumye, Fred Lumbuye ate ayina amapya gazze nago. Njagala weewulirire ate tukomewo ku nsonga eno. Oli ku vast range. Wawulova gy'oli muli muna Uganda. Ngenda kuga ebigambo bino wammanga biwulirize bulungi nnyo. Osanga oli nsanga olumu n'ogula ecupa y'omwenge n'enywako oba ecupa ya soda. Bannyinaffe muli bannakazadde. Bannyinaffe nkidda muli bannakazadde. Era mwe mukuza ne muzaala. Naye muli mu bulabo obw'amaanyi. Butya. Abantu bangi basanga ku mitimbagano ne batandika obbakupokera ebigambo okubakwana. Ayinza okujja mu inbox yo eya messenger ya Facebook, ne bajja mu inbox ya TikTok, abandi bagenda ku kitu wonna basobola okusanga. Oli n'atandika okunyumya naawe naye ng'ekigendera kito kimanyi. Bakazi bakyala mmwe kambabuulire baana bawala. Omusajja yenna nga si mwannyoko, nga si taata oba si kojjaawo. Omusajja oyo ebitundu 40 ku buli 100 ky'omanya nti abazze kukwana, kukwebakako, oba kukwagala, oba kuwasa, oba kwononera future, kubanga byonna bibyamu kisinzira ekyabazze okukola. Kati njala bagamba mu state gye tulimu gye bayita kwagamaya mu ggwanga Uganda nga Museveni alina buli kitongole ekyetaagisa okuswaza n'okutulugunya. Museveni alina ekitongole ky'abavubuka nga batambula basiiga siriimu abaana ab'obuwala. Museveni alina ekitongole ky'abaana abawala nga batambula basiiga siriimu. Waliwo abalenzi n'abawala ng'omulimu gwabwe gwakukwana abantu balina ssente ng'asobola okukkiriza mu mbeera yonna gy'obejjiddemu naye n'akutega akatambi n'akulikodinga. Bwe wayitawo ebbanga nakkubira essimu n'agamba nti munnange nno okyali ku bya muzannyo. Luli bwe twali mu kigo ky'abakulu nti ye nakulikodinga naye oba toyagala nte butambi buno bwe nakulikodinga tuli mu kigo ky'abakulu nti ye leeta y'akasente nemekuta butambi buno. Kino kigenda ku sayidi zombi okuli y'abawala n'abalenzi, abakyala n'abaami. Eriyo gurupu y'abakazi nga gwe mulimu gwabwe, eriyo gurupu y'abasajja nga gwe mulimu gwabwe, nga gwajja kukwana oluze nti muntu ategeera kumbe oli alina mission. Kati waliwo abawala nga emirimu gyabwe gyakwegaba naye ng'agenda kulikodinga akufuule sundulu lya nsimbi. Eriyo omulenzi ng'agenda kukwana ng'omulimu gwe gwakufula sundulu lya nsimbi. Eriyo omulenzi ng'agenda kujjawo nga omulimu gwe gwakusiiga siriimu. Eriyo omuwala ng'omulimu gwe gwakusiiga siriimu. Ebyo byonna bitambula bulungi era bitambula buli mu system ya Museveni. Eriyo ne ba comrade ku social media kuno kubanga nze byange mbyogera kate ng'omusiza Gulesian. Eriyo ne ba comrade ku mutimbagano kuno abagenda mu inbox za ba comrade bannaba bawala ne batandika obbakwana ne babasaba noodles, muzita noodles oba nudes omuli video ne bifaananyi ne mbasindikira. Bwe mukyawagana ng'abita oba ng'abiwa omuntu omulala oba ufuna obutakkanya ng'abiwa omuntu omulala. Kati gwe mwana mulenzi ngenda kusaba mulekeraawo okukola ebintu ebigenda okukyamya obulamu bwammwe. Omwana wo ajja kulaba ebintu ebyo, taata wo agenda kulaba ebintu ebyo, mukazi wo ayinza okulaba ebintu ebyo, omwami wo ayinza okulaba ebintu ebyo nga bali tamanyi nti osobola okubeera mmeze ekyo. Ngenda kusaba muganda wange yenna gy'oli w'obwana n'obw'obulenzi mwegendereze nnyo abantu abali ku social media kuno. Ogwo omuze mungi nnyo. Eriyo ne ba comrade nga balikodinga ba comrade bannaabo abaana ab'obuwala baba balikodinga abaana ab'obulenzi baba balikodinga nga mufunamu obuzimu ng'abita oba tomuwadde ssente ng'abita. Ogwo omuze mugukomye. Eyo security alert ngibawadde ate nga nze nkibagamba ebbanga lyonna abaana abawala mwegendereze nnyo.
enswa bwekyusa amaaso nga n'envu bw'okyusa. Manyi nti abaana ab'obulenzi muli desperate ku nsimbi. Abaana b'obuwala bali desperate okufuna ababeezi. Naye si right choice omuntu okusanga ku social media from nowhere. N'ofuna feelings, n'ofuna obwagazi, n'otandika okugenda mu inbox y'omuntu otandika omweyambula oba okukweyambula mwesindikira ebifaananyi bibuseegu kibi nnyo kiswaza. Ekyo nkimaliriza saagala kiddamu. Era nkitadde. Kati kankole clarification. Najja ne mbagamba wano ebintu bingi nnyo ku social media kuno. Ne muntwala ng'ekyokuzannyisa, ne munvuma ne mumpemula nabagandize ago si mawulire gye ndi. Otawule najja mundu manyo. Gw'osobola okumpita ky'oyagala, osobola okumpemula, osobola okunvuma, naye nze nagenda okujja ku social media kuno. Byonna ng'ebigenda okuntuukako nkola ki mbimanyi. So bwe nzija ne nkuwa information oba security alert n'ogayala tebinkwatako. Bwe nzija ne njogera ku muntu ng'aseviga president wa party, gwe n'ovaayo ng'odefending aze tekinkwatako ng'onvuma, sirina buzibu, oli wa ddembe. Naye mba njagala kuprotecting abantu n'okuprotecting president n'ekibiina. Kati mwena bakola video nga munvuma simanya no oli wa ddembe okukikola. But unfortunately omulenga njuba gujja kuvaayo. Bwe guvaayo gukyuse kye nayogera gukiteeko nti kituufu. Tolina ky'ogenda kukola. Naye nga ate already guwayo kyaddanga nze wendi nze kintu nkiwabuludde. Kati njagala baga ebigambo bino. Information bakomedi bakola ku social media kuno baba maze gikola research. Era buli afulumya information yabagifulumiza ngenda kusaba gwe comedy ali ku social media mukendezo ku defending ekyo kyemutamanyi. Njagala tubibakala bango bwana b'omusota nti omuntu bw'akola video soko wefumitirize lwaki akutte essimu neyeteekamu naye n'agyeteka mu maaso n'alikodinga video. Wefumitirize ekigambo kyonna comedy kyayogedde nga tonnakola decision kumukaaka kukola counter attack oba to diffuse his information. Soka weka lwaki ayogedde ekigambo kino n'aba akyogedde ku muntu yenna nga wakyukakyuka ku mumanyi gwe gwesiga. Soka webuze lwaki ayogedde ekigambo kino. Era soka wetegereze kiwa obudde gumiikirizaako osooka ononyonyo. Naye bakomedi mulina ekizibu nti omuntu bw'ajja n'ayogera ekintu ku muntu gw'oli ati bw'obadde oyagala oba kuwayo akasente ng'ojja oyako odifendinga. Information omala okutuukawo ng'osirika kiba kikubaani, kiba kikuba ffe, kiba kikuba n'ekibiina, kiba kikuba ne president. Kati ngenda kukusaba buli muntu yenna ayogera akola video n'abaako ekigambo kyayogera oba gw'akyogeddeko mumanyi, please give it time. Respect that person abafulumiza message eyo. Mupapa nnyo temwefumiitiriza musooke nze njagala nsooke nkubuuze mundabidde emyaka 7+ mwali muliddeko ngo comedy akoze video nengisitiikamu nengikwatamu. Mwali muliddeko nga nkutte mu video omuntu yonna nga ngisitiikinze mubanga ngikuttemu nga mugende kiwayogedde kikyamu oba kino kikyamu. No kubanga mba mmanyi wayogeredde ekigambo ekyo ateeka okubanga alina ka hint ku information gy'afulumiza nga yeetaaga bwetaazi ssaawa ekintu ekyo kiveeyo. Mulekerawo okuzibirira bannammwe okufulumya information. Oli muleka afulumya information ye bweneemulye lulwe so siggwe comrade. Leka gobogeddeko aveeyo defending so siggwe ku defendinga kyotamanyi. Mu defendize ebintu mekano bukyanga ajja mu struggle. Mu defendize ebintu meka mu struggle one. Ne time never proving ati byenjogedde bina bituufu. Nemusigala nga muswadde. Kati ngenda bagamba mulekerawo ku defending ekyo. Buli mwana yenna bakoze video aba alina lwaki akyogedde muwe time kigenda kuyitawo. Ekyo nakyo nkivuddeko. Kati tubanja kalulu kaffe Museveni ano legitimacy emubuuze nabaga bagenda baletera diversion jogadde mazalwa ga president the same time nga tulina score ya European Union. Museveni anonya legitimacy tagiraba emubuuze president yabadde amazaalibwa jjo nga tulina ne score eya European Union ngemaze okuteeka Museveni ku nninga ngemugamba ffe ebintu bimwakola mu Uganda tubimanye nezijja zireeta diversion ey'okutta obutambi nezijja zireeta diversion ey'okutta obutambi. Ngenda kugamba ekigambo kimu obutambi bwateereddwa butuufu buliriyo CAI buliriyo well recorded
wane wali okulya n'okukomba essowaani obutambi obwateereddwa buliriyo CAI buli organic naye ekibuuzo kyenjagala weebuuze yali recording obutambi obwo ekigendererwa kye kyali ki yali recording obutambi obwo ekigendererwa kye kyali ki kyekisooka ekyokubiri eyali recording obutambi obwo nsose nekuterawo akawaayo eyali recording obutambi obwo ekigendererwa kye kyali ki wummuza waakaki akawummuza ekyokubiri ekigendererwa kye kyali ki kyekisooka ekyokubiri yabuli codinga nga abuterese nga mu future agenda bufunamu sente nga abusindikira bya recordinga ekyokusatu obu video buno bya recording yabuli recordinga nga spreadinga bulwadde nga asiga abaana empitambi ekyokuna mukimanyi bulungi nnyo nti state eri ku record nga recordinga abaana abobuwala nga abakozesa babasiyaga mukimanyi bulungi muhozi recordinga abaana abobuwala n'abaana abobolezi nga basiyaga ne bwe public figure nga abasiyaga mukimanyi nti state ekikola ekintu ekyo kati osooka n'obuuza byenkubuuzizaawo ekigendwa kya recordinga kyali ki tugenze ku section B eyatadde obutambi obwo yabutadde ng'alina kigendererwa ki lwaki yabutadde mu kiseera nga social media mainstream media yonna ekutta akati efokasinze ku Museveni bamumyerigiti mase Kyagulanyi president birthday European Union etwadde score oli n'alirizinga obutambi obwo ekigendererwa kye kyabadde ki era ani yalirizinze obutambi obwo mu kiseera kyekimu nga bulijjo ebyange mbyogera kate ng'omusezi agulesiyani sina gwenzitira ku liiso sina gwenzitira ku ki buli omu ofunye ebibuuzo byange ne anso jazzeewa kati wano okulira okukomba essowaani wano tebakulya 11 nti poliisi yalirizinze obutambi obwo no si poliisi yabulirizinze yabadde muntu fenna gwe tumanyi yaliriza obutambi obwo wabula ngenda kusaba comrade bwoddamu n'ofulumya akatambi konna okuva wenjogeredde wano ngenda kukwata single handedly nja kussa wansi ne gy'oli ojja kuddukayo onolombo yeyayogera nkiddamu gwalirizinga obutambi obwo nkuwadde olunaku lwalyo singa nfuna information era nga walirizinze akatambi akalala nja kumanya ekigendererwa ky'ekituufu poliisi si yalirizinze obutambi obwo omuntu yalirizinze obutambi obwo yagenda n'ajja essimu y'omuntu oyo ku poliisi n'agisigaza ng'omuntu kubanga yali yagula essimu eyo nga yalina risiiti yaayo amanyi ne password z'essimu eyo yalirizinze obutambi obwo obutambi bukyali bungi bw'ayagala okuta naye nkulabula wenziriramu nendaba akatambi konna ng'okalirizinze amanya bampita lumbuye ngenda basaba nga nfundikira akanyomero katugende ku video yatulese bakomredi mwenda bakola social media platform nga mukola information muzitambuza ngoli wankyukakyuka toddamu kusharinga wadde okwogera ku kintu ekyo ngenda kusaba toddamu kusharinga wadde okomentinga ku butambi obwo kubanga eyabutadde ayina ensonga lwaki yabutadde mu kiseera kino neyabuli coding ayina ensonga lwaki yabuli codinga mbawadde ebimu ku bibuuzo byange naye abulirizinga nkuwadde olwaleero bugenda okusinga ota akatambi ngenda kujja nkukube information okuva kwesooka paka kwesembayo newe oli togenda kuddamu kukola ki kubeerawo kubanga nina bingi ebikwatako ngenda basaba mu kitwalinga diversion
ekyabaddewo n'ekiriwo tufokasinge ku struggle tufokasinge ku bintu by'ebivu mu kukola okusindikiriza Museveni mbasabye okuva n'olwaleero essaawa zino wembaliriza akatambi kano okuva mu Kimweno session temuddamu kusharinga wadde okukomentinga ku kintu ekyo jjukira nali nabagamba dda emyezi 3 emabega ne mbawoninga ku bintu ekika ekyo ne ku gurupu y'abantu abaali mu kika ekyo ne muvaayo ne munnumba bubi nnyo ne mbaleka ne baganza ebyange byabodde obudde butuuse mubiraba kati sikiinaako buzibu naye nkugambye omuntu wayina alirizinga obutambi obwo nkola clarification police si yeyina essimu eyo gwogirina wenziriramu nendaba akatambi konna akasuka ku bwatadde ngenda kwambala ate era nkumanyi bulungi nnyo from up to z n'emize egyo gyonna before struggle mu struggle ne after struggle byonna mbimanyi stay warned nja kwambala single handedly tuli busy abantu bali busy tutambuza struggle ng'ogenda olirizinga nuisance ng'ogenda okyankana embeera yonna please nkusaba komya toddamu otherwise bw'okikola n'olizinga akatambi akalla ngenda kwabya njagala nange kennyini nkikomeza ekyogerako olwaliro nja kudda nga ono ng'otadde akatambi akalla nkulagireko bwereere era awo tuvuddewo ku nsonga eyo nze mbawadde sayidi yange nemba mwenna bannansi abagala mwana wa nnyoko gwe vaayo okola by'olina okukola lwaki mu kayira ka mulali gwe mutaalidde ffe bannyini tumugamba abeereyo bwe batavunaanyizibwako mugamba aveeyo kati mukolera ani gwe mutanoonya maka ge muganoonyamu ki gwe mutanoonya lwaki muteeka redi buloko buli wamu gwe mutanoonya lwaki mugenda mu maka g'abakulembeze bonna ne mubakwata nga munoonya ye gwe mutanoonya mubuuka ekisaakaate ky'ekibiina ne mutunda mutandika okunoonya oba ali mu ofiisi mutuse n'okuleeta abaganga mu maka ge mutandike okumanya oba ali luddawa nakugambye emmanda za Buganda tezisikibwa mandwa zina tetusobola kumuggyako muzimu tosobola mukwata muzimu kizibu n'okumanya awo waali tosobola nyongera okukiddamu ekigamba kino mu Uganda gavumenti ya Museveni ndogo era etuloga tudiringa n'abasajja abalogo nyongera okufumitiza nega nti bannabyabufuzi bonna mu Uganda balogo era batambulira ku ddogo abasuubuzi batambulira ku ddogo abasumba batambulira ku ddogo buli omu Uganda mulogo okujjako yeekwasa Mukama Katonda ng'era ne mu kyaki tagenda ne mu basajja ba Katonda abakyatambulira ku mazima betumanya obulungi nga nfundikira jjajjaffe owekitiibwa Kasimu Nakibinge nkulamusizaako kansubire nti oli bulungi njagadde nfundikire naawe kabadde kakodyo nkiddamu jjajja w'Isiraamu Kasimu Nakibinge nkulamusizaako njagadde nfundikire naawe njala kutwala okusaasira kwange kuno ate n'okugumya obeere musajja mugumu Allah eyakuteeka ekibuli awo wolengerera obwenyi bw'ekibuga kyonna sake eggwanga lyonna teyali nsobi lwaki teyali nsobi ebbanga lyonna oyimidde ku kigambo kyo wabula njala kugamba ku lusozi kw'oyimiridde
bwandibanga gwaliko wekka omusiraamu amanyi Allah era ng'okyavaako hadithi yensonga lwaki Katonda akyakuumye. Abasiraamu bonna bakwetoolodde Allah bonna bakyamu, bonna bafu. Abasiraamu bonna bakwetoolodde ekibuli, bonna bafu. Naddala balina kumanya, naddala bannabyabufuzi bonna bafu. Era weegendereze nnyo. Era nga n'enfa y'abamasheki bonna bafa ekibuli, abaginamu mukono basiraamu bannaabwe be babadde batambulira kagere nga balinnya ku buli, babalinnya kigere ku kigere n'obawaayo ewanywandwe esofeeri. Babatambulirako okuva mu maka gaabwe ku mirimu gye bakola, gye basaalira, ne gye bagenda okufuna hijja mu mawoteeri gye basiiba nga bebase okudda okuwaaba obwe, n'amaani bawaayo information ne bakomekkereza nga babasse. Owekitiibwa ennyo jjajjaffe Kasimu Nakibinge ngenda kugamba yongera okunyweza security yo, naye toyina musiraamu munene ali kibuli ng'ali genuini, bonna bafu. Gwansinga obbamanya naye nze nkuwa information gy'otabamanyiiko. Baddu ba Allah pirawo yabawoomera, baddu ba Allah baagala emmaali, mu kutunda bannaabwe teriyo abakwatira nsawo, kubanga bba ekikulu kyabeetaaga nnyo maali okusinga obuntu bulamu. Allah bwe yabateekako okwagalana, okwagalana ekitiibwa kibe gy'oli. Allah subhanahu wa ta'ala wonna w'oli. Kuuma jjajja w'Obuyisiraamu Kasimu Nakibinge, famire n'emikwano gy'emitono gye yeesiga. Naye baddu ba Allah muli babi, pirawo abawoomedde nnyo n'okusinga ensi yammwe. Nkusabye weekuume, weegendereze. Abasajja bo bonna bakuvuddeko ku maaso nga Allah abajjuludde. Abavuddeko okujjululwa kwabwe bavudde awo wennyini, nakati bakyali batudde awo. Abaddu ba Allah empeke ya nabbi basingira buli kimu kyonna baagala okulya. Abaddu ba Allah bonna bobadde oweereza nabo ng'obamanyi obeesiga, abaviiriddeko okujjululwa mu nsi eno we bali awo batudde naawe batambula naawe, tebava Wannyando esofeeri, balipootinga buli kimu ekigenda mu maaso, ekiri ekibuli buli lunaku. Munegolooza nti ategeera ali mu diaspora naye akubega era batambuza information. Allah okingirize wonna w'oli, Allah kuuma Ssaabasajja Kabaka, empewo za Buganda bajjajja bamukuume, saako namwe bakyesiga batonotono. Nsaba nga nfundikira katambi kano, abantu ba Katonda mwenna baagala enkyukakyuka mu nsi yonna, Mukama bakingirize mulabe ku Uganda empya. Buli atadde ettaffaali mu kulinnyira eddembe ly'obuntu mu Uganda, okubba n'okutulugunya bannayuganda, nsaba Allah abakingirize mu mulenga mwebase. Newankubadde tulina eŋŋombo nti lwagaliza muka kitaawe olutta nnyoko, kye tulina kiri ekintu kimu kubasabira ssaala ey'akaamulali, kubanga mukyalina obuyinza bungi nnyo, naye bwe mutuusizzaako obuliisamaanyi, obubbi n'obufere, lwe banaasituka kunaabula asala. Kingiriza buli Munnayuganda yenna ali mu kubonaabona eyadduka mu nsi Uganda ng'emulemeredde. Kingiriza abali mu makubo badduka okuva mu ggwanga Uganda nga badduka ekibabu, Allah batambuze bulungi. Buli afunye passport ng'ayagala fuluma muwe visa agenda n'ekigulemagala eddiba, n'abaagala okudda batambuze bulungi bayingire eggwanga. Lowoozesa abantu bonna mu nkola ey'okununula eggwanga eryo mu ngeri esoboka. Tukusaba ne tukusaba oteeke emikono gyo n'ekitiibwa n'obukuumi ku Robert Kyagulanyi Ssentamu ne famire ne mukyala we ab'eŋŋanda okuuma eggwanga Uganda, olijje mu mikono gy'abaseddekezi. Amaanyi ameemanye gaamala ebitembuga. Museveni amaanyi alina mangi naye gamukeeye, naye yeewuunya ki ekyamutuukako, kubanga eyamuwa obuyinza ng'ayita mu bannansi yatandise obbumuggyako mu ngalo. Nkidda buli kintu kibeerako entandikwa n'enkomerero. Buli lwowakanya enkomerero y'ekintu okakkana tolina ky'otutte. Buli lwowakanya enkomerero y'ekintu tokakkana tolina ky'otutte. Mukama tukusaba
kingiriza buli munnayuganda yenna gyali ali mu kubonaabona omuzuukusa ategere ekituufu kiki wabula buli yeewunzise ng'ekikere buli yeewunzise nga ekinyira ng'ensi agiraba yeewunzise alla mwongere ettani z'obusiru asobole okusiruwalira ddala yeerabira okusala ekkubo traini emwambale bamukolemu evvu bamuteeke mu ggwanika lye gy'anaabeera abasigadde abalina amazima ku nsi yaabwe obakingirize tuyise mu mayengo g'okukubagana n'okulwana tuyise mu mayengo g'obwavu tuyise buli kimu kyonna buli muntu omu kyasinga okwagala abaawukanye olw'ensonga etonotono bakwasaganye bagattangane abaawukanye mu by'obufuzi bakwatagane ng'ekyabalwa kyali kitono nnyo balowooze ku kinene nnyo okusinga ekyo ekitono ekibalwanya mukama kingiriza abaana abo bewayo ensi ennungi ng'ebagendako nga balaba olw'obunafu lw'emitwe gyabwe ng'okulya kubasingidde okulaba ensi eyo siyinza kusukkako wano okujja okusabira buli munnayuganda gy'ali mukama kingirize osobola okubeerayo akwagaliza ekibinga bibuli bwe kugamba mwagaliza nga kirungi ebigambo byogera tebitta yenna ali yeemagazanga kaamujja futubadde ku malaalo nti ebigambo bye twogera bya busagwa nnyo okusinga akwata emmundu n'okuba omwana essasi nkusaasidde wenna yeekangabazanga kaamujja etudde ku malaalo ng'owamba omuntu w'omuntu n'omubuzaawo famire n'ebonaabona nga ffe bye twogera ga nti bikaawuufu nnyo okusinga bimwogera mukama akusaasire gwakwata omwana w'omukazi n'omukwata n'omuleepinga forcefully mukama kingiriza akuwa omuliro ogutazikira gwe wenna alumya omuntu nga tolina nsonga lwaki okikola mukama naawe akingiriza akuwa ekimwezo ky'osinga okwagala baatuwa ensi eno mu mirembe tugibeeremu lwaki ebyobufuzi bikuloozesa nti akuwakanya olina mutta lwaki ekikuloozesa nti akuwakanya olina mutta olina buyinza ki tewali alikungula nsi eno ffenna tulina akaseera otugenda ogiviirako singa mutuuza emitwe gyammwe gye muyita engalabi n'omanya abantu b'ennwana nabwo ŋŋenda gikungula nti nedda mwandibadde mukakkanya obusungu bwammwe ne mukakkanya okutta abantu ne muwaayo obuyinza mu ngeri esoboka yonna mu mirembe mukama nkingiriza nfundikira akatambi kano njagaliza munnayuganda gyali emirembe sina lutalo na muntu gwamanyi nti olinako olutalo ekyo gw'okimanyize sina lutalo na muntu ne bwokera n'osalako agagambo sina lutalo naawe gw'oli waddemba okumpala naye nze simanyi nti ompalana ne bw'ononjogera ebiringa eggulu simanyi nti ompala kubanga saamanyira kuwalana kubanga bw'osiba feesi gw'okaddiwa bw'osiba ebirowoozo gw'ogenda ebutabika njala kiddamu sirina gwempalana ate sirina mpalana gwawulira nti ompalana bizibu byo si byange nze sirina gwempalana byenjogera mbivunaanyizibwako 100 ku 100 kati gobereyo tugubale ng'atunda mu kalega ka fulufiga naye nga nze sikuwalana tugubala lulwo mutta abantu nga ffe twogera teri muntu katonda gweyawa kamwa kwogera n'amukolimira kubanga asinga akutta ekitale okugjawo oyo gwatidde buli akwata ekitale okugjawo omuntu gwatidde kitegeeza munafu nnyo ensonga z'obuntu ziba zakwogerako so si zakugjawo kubanga bw'omugjawo kyabadde agamba kivuddewo gw'osuubira nti omuntu oyo ayogedde ekigambo ekyo abaddeyo omu oba bali nkumuliitu tuulanga nnyo wansi owulirize omuntu wakwogerako ekigambo kivudde luddawa lwaki akyogedde weetunda mu mugongo omanye abakuliko boogera kyekimu naawe kyoyogera bw'otawuliriza nnyo muntu akulaga nti byokola bikyamu tosobola kuwangala mu nsi muno ogenda kukomekkereza ng'ensobi ze badde bagamba zennyini ze zikutadde mu kabiga nkiddamu yonna gy'oli oba onjagala oba tonjagala wulirizanga nnyo omuntu akulima empindi ku mabega abeerako n'ekintu kyakulaga abala kye batasobola kulaga weewalanga nnyo abawujja obunyama kubanga bo baba balina kye bakunoonyaako era bekiggwawo nga bakola ki nga bagenda bwe ziba nsimbi nga ze baakima oluggwa basooka tekaggwamu ako tekakyalina ssente be baakusiimanga ne boogera ebikusuuta ne bwe ziggwawo be basooka okukula ne ako tekalina ssente
bweriba mmere lweriggwa baga nti oyo emmere tekyabeerayo nga bagenda bweriba nga kisulo wadde obasuza nga kyekikuwaanya Kibuyaga lwalijja n'abikula ekisulo ekyo n'akijja obageta takyalina adde kantu konna n'ennyumba Kibuyaga yagitwala bweriba mmotoka ng'obadde oyamba buli muntu ku kyalo emmotoka eyo bwegwa kabenje oba tokyalina mugaso ku kyalo awo be tuyita abantu njagala nnyo ofengayo ow'amakulu omuntu akolako criticism ye muntu omutuufu aba akwagala okusinga omuntu akuwugira akanyama kubanga takubulya kituufu kye kiri lwaki ebiseera ebisinga twagala nnyo abatuwaana okusinga batubulya ekituufu akatambi katadde mweraba